batuyingiza drone naye nze baali bandese obw'ennyambala yange olw'endabika yange nga sifaanana kuzza misango kati drone ebange esimbula bweti katono nsigadde kati ndowooza ne bafunamu ka feeling ate ono gwe tulese agamba awo omusajja yampitana RDC kuba yali era atudde mu maaso RDC yingira otule naawe ogende ne banno kubaggwa abamanyi ne mugaa tulaga nti tugenda ku poliisi tulabo baba bamanyi mu kitundu kati nga poliisi of course bakola ki batumanyi ng'okakasa tugenda naye tudda nze kati Charlotte kankubulya ebigambo bino obwongo bwange awe bwaggula ne mmanya nti gavumenti ene wamba abantu nga tebalina misango bulijjo mpulira biwulire omanyi nga tekinnakutuukako oluusi oyinza obutakikkiriza naye kimala okutuukako osobola n'okitegeera kati nze bantwala manyi tugenda ku poliisi tugenda okutuuka ku poliisi tuba tuyitawo bwetu tikawala ogimanyi nemuga naye afande otugambye tugenda ku poliisi ate poliisi tugiyitako koye erwa tamanyi na okumanya weeri nti yiino kati nkyuza tugenda ku odi Kampala abaana abamangu awo tutwala nze abakakkanya nno banaye mukakkani bwe tuba tetuli baziba misango tugenda kuvaayo tutuuka e Kasubi yakkirira bukkiriza ekidde ewandegeya instead of okudda ku odi Kampala ne mugamba afande otugambye tugenda ku odi Kampala atukkirira kyavaga kati nkyusa ngenda wandegeya nga kyusa buli kaseera netuguma mama nnyabo twatuuka ewandegeya mu bitaala omusajja n'agamba kati saagala kuddayo kuwulira n'omwafu guma okugira kutyo naakonye munno ono mwenuunye emimwa ono mwekonye emitwe emmotoka egira omusajja yatuvuga gwe tuvuge bulungi tuvuge ani aleekaana oyo mweyiza okuddamu okugira bwe kuti nga tuli kuseemwayi Sonko bakuba akalulu bakubba akalulu banziba akalulu tekaali kamazima na bwenkanya ekyo kyo nkiddamu emirundi gyonna bakanziba lwaki olowooza nti bakubba kakati akalulu kamazima n'obwenkanya tewabaawo measurements oba tewabaawo conditions ku mulonzi nti genda olonde okuba ekifaananyi ojje wange mu kikomera nkuwa essente oba bubbi bwankukunala ekyo bwe kiri kyekyali ku ground genda okubanga ekyamazima omuntu nga mukozi ngera mukulembeze emyaka 15 kiki ekikuguza akalulu kituufu abantu bandibadde basiimye empeerezaayo nnenya nno bintu biri bibiri awo nja kunenya abalonzi ate nnenye ne candidate oba oli awo kale candidate nyinza okumunenya kitono kubanga yali yanoonya wiini naye kati omulonzi gwe bawadde emitwalo 2 oba omutwalo ne baga nti genda olonde ojjo wamala okulonda kuba ekifaananyi n'endagamuntu yo on condition yateekako ak'endagamuntu eyo strategy nga yali genda olonde bw'omala okulonda kuba ekifaananyi n'endagamuntu ojje ewange okindaga nze nkuwa emitwalo emeka bw'atyo n'atunda ebiseera bye ebyo mu maaso kati candidate oyo essaawa enaabona ewange wensula bayisizaawo tractor babadde nga bakikola buli luvannyuma lw'akalulu nga kasemberera nga bajja ne bayisaamu tractor kati gwalaba bambi obwongo bwo n'olowooza nti onaakola naye nga obonyebonye emyaka 4 n'ekitundu kati mu kaseera k'akalulu ne bayisaamu so kati bayisaamu tractor ng'enkeera kulonda abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu Ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Nkwebaza okubanga oli mukyala mukozi. Okuze nkulaba. Okuze nkulaba okuvira ddala eyo mu nkoba z'Ambagongo China mu primary. Kituufu. Essaawa eno oli bwakulaba ayinza okulowooza ova mu America. Anyway, abatulaba nze Sonko Haruna Badru. Ndi wa National Unity Platform. Omusajja ateri antama. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wange era ye mukama wange. Njagala nno okumwebaza. Mu myaka gye mito ne mu mbeera ye Kyagulanyi talina kyatalina ku nsi kuno. Kituufu. Naye yeewaayo okubeera nga alwanirira ffe basonko oba tubeeko somewhere. Nkakasa Mungu taba kuyisiza mu Kyagulanyi n'alabika eri eggwanga n'ebiruubirirwa bye nange tewandindabye. So kati Kyagulanyi bwe simutwala nga mukama wange mba mulyaza amaanyi yensonga lwaki ndi wano. Nzikiriza after that nkutuukize ddala ku kibuuzo. Olowooza mukama wamwe temumuliddemu olukwe? Tewali yamuliddemu lukwe era sikakasaayo yamuliddemu lukwe. Ebigenda maaso mu ggwanga mulowooza ddala mumubanjiza nga bwe mugwana mubanja? Tetulina kumubanja kubanga tetulina nsonga lwaki tumubanja as of now. Akaseera akatuufu wekali. Muzzaako ki banna National Unity Platform? Nga bwe nkugambye nti Kyagulanyi mba mulyaza amaanyiza ye mukama wange. Ate nze siri mwogezi wa kibiina. Of course mukama wange Rope Joel Ssenyonyi waali yayogerera ekibiina. Yajja tubuulira ekibiina. Kakati nze Sonko siri mu capacity eyogerera kibiina nti tuzzaako ki nga bakama bange we bali. Kulekayo mu kalulu. Nakalunda kavaamu nebaza Katonda ate ndi musanyufu nnyo. Don't wabaawo of course okunakuwala naye I'm very happy. Nebaza Katonda byonna byampisizaamu okubanga n'essaawa eno onnoonyeza because of kalulu. Nakubira ekiro kya kalulu ko nga kawedde. Yes. Nga oli mu undercover. Yeah, of course I had to. Because that very day baali bantwala. Ku lunaku lw'okulonda lwennyini baali bantwala. Mwezi gwaki? Uganda yaffe eno buli lw'ovaayo n'obeera ku opposition. Ogwo musango omunene nnyo gwa nnaggommola naye nga kiri mu mateeka. It is constitutional law opposition okubaawo mu Uganda. Naye bw'ovaayo n'ogamba nti ndi wanuupu ate gwe musango omunene gw'okyasinza okukola. Kati ne neebuuza which is which, lwaki tebagigirawo ddala opposition? So ekyali kintwaza kyakubeerawo opposition. Kyakubeerawo opposition. Yes. Ki ekyaliwo ku polling station gwe walondera strictly nga tetunagenda injeno ku kaluluko? One, nalaba amagye. Akalulu kano kansooke nkazzeeko katono emabega nti abantu abazze beesimbawo babadde tebafunanga kusoomoozebwa nga ate nze kwe nafuna. Though nti at the end of the election wabaawo sabotage occurs. Naye ate abantu ku mulundi guno balonda ne batakoma kulonda ne babeera disappointed ku last hours. And I'm telling you everyone angamba Sonko why? Nange neebuuza Katonda why? But neebaza Katonda nti ndi mulamu seekwese wendi. Ekyaliwo ku lunaku lw'okulonda of course camp yaliwo n'amaanyi gaali mangi ng'owa National Unity Platform but incumbent yaliwo amaze emyaka 15 ng'akafo ako akaagala nnyo n'okusinga eyakaleetawo ng'oyinza okugamba in fact akayita katabike mwagala kunsuuza katabi kange byebigambo bye byasinga okukozesa weenaalemu of course. So twagenda mu kalulu kano nga naye akkiriza nti akalulu Sonko akalina. In fact buli omu yali akkiriza naye mwennyini ndowooza mwennyini wali okkiriza nti Sonko agenda kuwangula akalulu kano. But akalulu ekyaliwo mwalimu amagye, mwalimu intimidation, mwalimu poliisi, mwalimu security operatives ez'ekyama n'ez'omulwatu. Nze waliwo omusajja yajja n'aŋŋamba nti Sonko nkwagala era sikuyinaako buzibu. Newulira statement yasembayo. Naye ekifo kino nkyagala nnyo n'okusinga obulamu bwo. Wow. Such a statement shouti mwe nkigamba oyinza kuddamu otya?
sincerely speaking oba mwenna abatulaba omuntu najja nakugamba nti Sonko nkwagala naye nga tumumanyi bambi nga Sonko nkwagala nti naye ate akalulu kano nkaagala nnyo n'okusinga obulamu bwo kuleka nga tolina mwoyo akubuulirira wasa omunsi muno tukkiriza nti waliwo ebigaana ne wabaawo ebituukirira toyinza kuba mufu n'okola by'oyagala kutuukiriza so nzikiriza nti ate osobola okuba omulamu Katonda nga abukuwadde n'otuukiriza by'oyagala. Akalulu kano kakumalako sente nga mmeka in arrangement? Ekisooka nze siina sente ate nga akalulu kaali ka sente nyinza obutaddawo kayiculete nga sente nga mmeka naye of course wateekangamu okupangisa drive ebyuma ebigenda okukubira okugula bu t-shirt abantu okutegera nti wooli nze nalina bu t-shirt 5 500 naye nga ndi kansala yes nalina bu reflectors 305 nalina aprons 205 kati teekako okupangisa bandi nze sina byuma bya bandi nagipangisa of course nalina nga other camps ezinyambangako because Charity nagenda mu kalulu kano nga sina mulimu kubanga natandika okugamba nti ngenda mu kalulu ku radio ne banyimiriza nga kati wano tokyalinawo business yes so nentandika okuyingira akalulu kyenali nkaitulatinze nga mmanyi nti nga mu mwezi ogw'omwenda nga akalulu kanyenyetedde at least nagenda okuva ku radio nga nyina kyentopinzeeko mu butuufu navaawo mwezi gwa kusatu navaawo mwezi gwa kusatu nesisobola kwesetinga kimala nga bwe nali mplanize so nayingira akalulu nga siina sente nendebaza Katonda nti nakavaamu nga siina mmanja kyokka ate be tulowooza nti balina sente ate baba bambi okufa kati oyo Katonda byonna obigatta n'obitoolako n'oyisa emikono maaso noga nti alhamdulillahi rabbil alamin so akalulu nakayitamu siina sente ze njagamba nti nateekamu naye ngira of course twateekangamu nayinanga emikwano eginsupportinga era njagala okwebaza abantu abo abayimirira awamu nange of course twalina ababaka ba parliament kino siyinza kibuusa maaso Hajja Rebecca Kawalya oyo yakubeerera oyo yagamba sedduvuto wange mpaji nnene wali mukono gwa kyuma mu kalulu kano naye Katonda bwatu bwe yategeka okusinziira ku byaliwo mu kalulu gwe nga kansula olowooza Bannayuganda enkyukakyuka bajagala? Abannayuganda enkyukakyuka tujagala naye tetunatuuka kujagala nyonnyola tujagala nnyo era bw'oba otunulidde kati ebigenda mu maaso ku baana abajja bakutuka abajja bagenda Bannayuganda ne bateekayo zi celebrations kyekimu ku kabonero akalaga nti Bannayuganda bali ready n'enkyukakyuka naye tetunatuuka kujagala njagala kuwa kyakulabirako nze ngenda kuwa ekintu ekyangu ennyo ate nga kikwata ku mitima tulina abavuzi ba bodaboda ababodaboda abo bagenda ne bakola bambi basajja battu bayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi naye poliisi nejja nekwata piki zaabwe nezitwala neziteeka ku pisi bwe tunuulira police station za Uganda zonna kiki ekikwaniriza mu lujja lwabwe bodabodas naye nga zivundidde awo ogenda n'ozibalamu ng'olaba ziri 10 golowooza abaana abo ne bamala beeteesa ne bagamba nti kati leero tulumba poliisi twagala bodaboda zaffe waliwo piki eyinza okusigalawo tetunayagala bwagazi nkyukakyuka naye ngaenkyukakyuka olwedde tulaga tulina obubonero obulaga nti oba oli awo tugiyaayaanira naye tetunajja nkukakasa olunaku nga lwakedde nga abaana basazeewo nti kati nkyukakyuka newoba n'emmundu ezenkanawa Sonko kiwanuzibwa nti bannakibiina kya National Unity Platform temuli ddala ku opposition mwenoonyeza byammwe mwe bakansila Mwami Kyagulanyi mumunoonyako masannyalaze ekisoboka okuba ekituufu ate kisoboka okuba nga si kituufu kyamukisa mulungi ogambye nti kiwanuuzibwa senga obadde specific n'ogamba nti kino na kino ba National Unity Platform mwagala byammwe oba oli awo nandikiriza naawe naye ekiwanuuzibwa obunawuuzibwa ekyo si kikakasa nzikiriza nti okujja mu opposition ya National Unity Platform Bannayuganda bayagala kugatta tafaali ku ggwanga lyabwe nga Kyagulanyi wazaakola kubanga Kyagulanyi gwe mumuli era Kyagulanyi yatukulembedde kakati ekyokubanga abantu 8 bassa kimu ku nsonga y'enkyukakyuka abantu 2 nga bo bayinoonyeza byabwe ekyo tekifuula kibiina kya National Unity Platform okubeera nga kyagala kuyisaawo byakyo yes Sonko bakubba akalulu banziba akalulu tekaali kamazima na bwenkanya ekyo kyo nkiddamu emirundi gyonna baakanziba lwaki olowooza nti bakubba kakati akalulu k'amazima n'obwenkanya
tewabaawo measurements oba tewabaawo conditions ku mulonzi nti genda olonde okuba ekifaananyi ojje wange mu kikomera nkuwa essente oba bubi bwankukunala ekyo bwe kiri kyekyali ku ground genda kubanga ekyamazima omuntu nga mukozi ng'era mukulembeze emyaka 15 kiki ekikuguza akalulu abantu bandibadde basiimye empeerezaayo nnenya nno bintu biri bibiri awo nja kunenya abalonzi ate nnenye ne candidate oba oli awo kale candidate nyinza okumunenya kitono kubanga yali yanoonya wiini naye kati omulonzi gwe bawadde emitwalo 2 oba omutwalo ne baga nti genda olonde ojjo omala okulonda kuba ekifaananyi n'endagamuntu yo on condition yateekako ak'endagamuntu eyo strategy nga yali yes genda olonde bw'omala okulonda kuba ekifaananyi n'endagamuntu ojje ewange okindage nze nkuwa emitwalo emeka bwatyo n'atunda ebiseera bye mu maaso kati candidate oyo essaawa eno abonaabona ewange wensula bayisizaawo tractor babadde nga bakikola buli luvannyuma lw'akalulu nga kasemberera nga bajja ne bayisaamu tractor kati gwalaba bambi obwongo bwo n'olowooza nti onaakola naye nga obonyebonye emyaka 4 n'ekitundu kati mu kaseera k'akalulu ne bayisaamu so kati bayisaamu tractor ng'enkeera kulonda n'esala payipu y'amazzi naye nga luli wenkugambye nti babadde nga bakikola nga bw'esala payipu y'amazzi nze alwana oba oliawo eddoboozi ne liwulirwa amazzi ne bagazzaako kati ku mulundi guno nyina abakyala 3 baakedde ewange naye ng'omu ku bo asuubira okuba nga yalonda oli baakedde ewange bagamba kanso olabye abalonzi bwe batamanyi kumanya muntu abakolera emabegako wali babadde nga basala payipu zino mu nnaku 2 nga amazzi gazzeeko kati laba tuli wano tubonaabona tugenda mu mwezi mulamba amazzi gakyasamu ne mbaga kozi mwalondaani wasajja omu yayangwa mangu okwagula wasajja omulala amazzi nalonda gwe kati sincerely speaking abalonzi bo bennyini beekuba kyo nyinza okuleeta ekifaananyi ekituufu ku nsibambi ono nsibambi nsobola okumuwagira ng'omuntu ku kye yakola naye ng'omukulembeze ate sikiwagira ng'omuntu nsibambi nkola ki ezo feelings gundi ne mmukolera kino kati Charlotte I'm telling you this nze nyina omuntu nakikola ekinjisaayo kino sigamba nti nyina kubeera mukulembeze kusooka kubeera mukulembeze nsooke mpa abantu services no obuweereza bwonna tebwetaaga muntu kubeera mukulembeze wonna bwe bukusanze woobutandikira nyina omuntu yafuna accident njogerako biseera bya myaka ng'ena nga sinnaba nakufuna kirowoozo nti ngenda kwesimbawo naye mu bantu bonna abasooka okukubirwa essimu nalinze because bakimanyi okuva dda nzijanga nkikola that is humanity obuntu obwo obuweereza mu buntu omuntu oyo n'afuna accident nze yasooka okumudduukirira nesikomaawo nenoonya connections ze nnina ndabe ng'ayambibwa yasookera ku Kampala hospital biru yawo obanga toli musajja oyinza obutasobola kumalako yadde essaawa 2 nze lumu olubuto lwannumako nengenda ku Kampala hospital just nkusigira kifaananyi olubuto lwannumako namalawo essaawa emu ne bankuba emitwalo 6 mwejja lubuto stomach ache era kasaba leeta biru ya ssaawa emu bweti mukulu wange nanga muganda wange kati olwo wetusulawo kinaabakica tugende emitwalo 62 kati ono omuntu bamutwala ku Kampala naye njagala okulaga nti yamalayo ennaku 7 ye wiiki ennamba naye yavaayo nga teri amubanja because of me ekyo kimu n'atakomaawo bwe yakomawo yali yeetaaga okuddaabulula kuba abadde takyakola neteekawo biiru buli wiiki nga bamemba 30 nga tulina okumuwa emitwalo emeka 3 buli wiiki nga twesona nusu 10,000. It was my initiative ku last ng'akalubu okamanyi ssente ne ziyiika bamuwa emitwalo egyo n'alyoka akuŋŋanya baalinako amaanyi omanyi mu kalulu kano wabaawo omuntu ng'alinawo amaanyi n'akuŋŋanya baalinako amaanyi ne bagenda ne balonda opponent wange olwaleero yasoose okunkubira essimu nga ngamba muwale wa myaka 14 afudde kati mu butuufu onoonya ekintu nga kya buntu noga kati mmukolere ki olumu bwannaye mutusaasira nga abakulembeze yeyannemesa nja kugamba nti yeyannemesa okutuuka ku ekyo ekyali ekiruubirirwa kyange nsobole okumuweereza ku ssaawa eno emitwalo 2 gye baamuwa n'egganga ye gye yakuŋŋaanya ne bagenda ewa opponent okumpangula alemeddwa okukuba essimu naye essaawa eno akubira nze ng'alaba nze asobola omukolera essaawa eno so olumu abantu bakola ki
batulemesa so tetusobola nenya nnyo professor munenya ng'omukulembeze nti abantu bali beetaaga services ezo ate nga yali alina ozibatuusaako ye mukulembeze naye ate ne simunenya ng'omuntu kiri akikola emotions bambi ebyaddala otusaasira kati okufa Charlotte tukkirize tugaane tekwetaagisa kuba oba oli mukulembeze okuyamba kwafudde naye otunuuliramu ono byazza kuyisaamu nga kati ono yannemiseza okumuwa services zayagala essaawa eno ate yankubira essimu ate ng'oli gwe yalonda olwedda akola ki kuba akalulu we kaggwa yajja neyeyogera n'okweyogera nze bombi namuwadde oli nabadde gino okumuwa yampa ebiri naye nga nze wallahi billahi ndogera ndi mu kamera ano nga Katonda ye mujulizi ng'afunye obuzibu nnyinza okuba namusondera miliyoni nga 7 akati n'okompeyalinga 7 n'ebiri n'onoonya kyokola ki kyotwala kekakalulu era be balonzi oli otya ndi bulungi nyirira ndya nnywa njogera nseka ate neebaza Katonda nti akalulu nze saakatutte nnyo ensonga nkulu nnyo naddala akange aka president ke nasinga okutwala ennyo ng'ensonga enkulu kuba Kyagulanyi abakutuula ku ntebe nze n'olwaleero okunfuna kyandibadde kizibu nandibadde very busy nnyo kakati aka president ke natwalanga ekikulu ennyo era president abakutuula Kyagulanyi mu ntebe Charlotte senga naawe ndi biwanvu gemazima senga tukatofuga gwe gamba n'oguwange ate kakati fye tetubyogera kuba twali tuzekolera abantu naye nga ndi bulungi era nga bwondaba ndyanywa nava mu kalulu nga siina mmanja ate ndi proud n'ekitundu kyange ekikwewuunyisa nze gwe baawangula nze ali mu bantu era mpitamu ne baneebaza kyokka ate yawangula yeekwese kiki kifaananako n'ekigenda maaso ku ntebe ennene nti ssaawa zino ate yawangula si mukakkamu kakati ebintu ebyo ebya politics bwe bitwe birina okufaanana gwolooza Kyagulanyi namala avaayo oba nakunkuna bukonkonyiwo oyinza okugana omugulira nze ninawo spare bed wagirawo kati nze nange wange waka nze ekisenge kyange sikyakisulamu nze nsula mu ntebe olujja olwange ndeka luggule tomanyi ayinza okuba ali awo ebyaddala nduleka luggule bagenda okuyingirira gwe ate kati bajje naye nkugamba bw'obanga si gwe Kyagulanyi tojja mu maka gange kubanga nze oluggi nalulekawo Kyagulanyi aluyitemu n'ekisenge nakirekawo Kyagulanyi akisulemu gavumenti ekiwulidde ekyo era sirina buzibu nakukiwulira kubanga gali maka gange siga gavumenti ate nekyenkoze kibi bwe mba seggalidde nga tebanzigulangako omusango nti lwaki teweggalidde nti sonkoggalawo oba wemba neggalidde lwaki tebanzigulako omusango nti lwaki atoggaddewo kati ebyo byange Sonko yes kyekyakutwaza omulundi gwe nasembayo tegeerako kubanga oli omu ku lisiti yaabo be baakimako semwayi eyo ye gavumenti yammwe wakola ki kibuzo kikulu nnyo olinga eyaliyo n'abantu alaba ennyini okunzijja ku ssiini bambuuzanga ekibuzo wakoze eki nabo babatumye butumi kukima kakati tugenda n'otunuulira gavumenti eno n'olubuuza kiki tuli bannayuganda tuli mu bukulembeze tuli mu bwenza soko tugende mpola abakukima yes kati scenario yali bweti zaali ennaku z'omwezi 25 azijjukira bulungi nava ku mukolo waliwo serebu omu yalina omukolo omanyi we tuba twogera ebintu bino wabawo ethicals zetugoberera oyinza okukiteekawo najja so serebu omu yalina omukolo nenvaayo nengendayo mukwano gwange omukolo gwali mulungi netugumaliriza nakoma obudde bwakawungeezi zaali ziyingira mu ssaawa ng'emu budde ndi musajja musiraamu bwamagale bye tugenda kusaala nina wetubeera ekawaala awo abasinga obungi bamanyiwo bayitawo ku mwalo era woba onoonyeza kawaala yonna n'obuuza ku mwalo bamanyiwo bulungi wetutera okubeera tubeerawo abantu bangi abakola emirimu gyabwe nze ndi munnamawulire nakeranga nengenda ku radio nenvayo nenkomawo abalala makanika mubazzi wa ofiisi tukuŋŋaana kati kwolwo olunaku bambi waliwo omukwano gwaffe gwe tubeera naye era awo infact mukwano gwaffe oyo kati essaawa eno yatuvaamu avuga motoka za gavumenti yafunamu ku ssente munene mukwano gwaffe oyo twali tubeera naye maama we yafa kwolwo lwennyini kati nga bammemba twakkiriziganya nti maama waaba afudde tulina okukola kino nakino 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 nze muwanika we gurupu eyo so netukuŋŋaanya seminti muceere mitayimbwa
nga tutegese nti saawa 4 tusimbule tugende Masuliita tusuze munnaffe n'ebintu bino nga bammemba nakomawo saawa zigenda mu emu awo saawa za swala nyingira kasomero bakayita Kawala Islamic nsaale Magalibi nga waliwo emmotoka eparkinze awo ya drone ng'erimu dabo naye nga obwongo bwange tebuyinza nakuŋŋamba nti oba bakimyenzi nga si kuba siri muzi wa misango songo sikubangako muntu jjinja kerube luyi nze n'okusala obusaze enkoko nkalubizibwa just nti lwakuba kiri kya busiraamu nti webaawo ekyetaago omusiraamu oyanguyira okuyambako n'okusala obusaze enkoko nkalubizibwa kati nayingira ninginda n'ensaala ninvayo ninfuluma nga drone eri awo etaddemu ddabo kati bwe mmala okusaala olwokuba nti nali sibiriiko drone neeva wano neyingira mu kakubo bweti kuba tuba tutudde tuba tutunula mu kkubo kati neyingira mu kakubo bweti neeva wano nedda mu kakubo naye nga tewali n'omu alowooza nti tugenda drone yes tuba tukyali awo saawa zigenda mu 2 awo musanyaze ne gavaako musanyaze we gavaako netubeera awo abantu ne bamulisa butoki ne bamulisa tuba tugira tugenda okulaba ekitangala kinene nnyo pya kachin nga bakunywa sonko nali mbeera mu suuti ennaku zino kati nayigo ekijente rabadaba kati ennaku zino mbeera so nali mu masuuti gange kachin ebyaddala kachin nga nze sinanya kyemmanyi yadde nze nalowooza oba kuba kikalu nogamba musajja nzijjuebyadala toki nene nnyo bweti ng'ekumulisiza ffenna tuli bagurupu nkugambye tukuŋŋaana kati twali ate tulina olugendo lwettukola ki lwetugendamu so kachin kinva nakusa na luzungu mugamba but kachin what is the meaning of kachin me I think you would have used the normal language we understand if it is English we can speak but kachin we don't understand simanyi nti njogera n'abasirikale okugira bwe kuti okulaba toki gyeva okuteekamu bwoti amaaso ng'olaba oli akutte embwasi ali mu byambalo by'amagye n'omulala wuuli n'omulala kati nga akafo konna bakasazeeko tulaba wano we tuli bu outlets ne bu inlets bonna nga bagusazeeko kaakati n'oli bwe yali maama nnyabo ne muvaamu omuyaaye sena muyaaye kasajja katono kambadde ekisaati kya bbulubbulu awo tekakubye kikalu ne kagamba sit down fena netutwala tuga kati kaweddemu naye already poliisi zajjangawo n'amagye of course nga batumanyi kungambye ekitundu fenna batumanyi ekyeyamaani poliisi bonna batumanyi abakulembeze bonna bakola ki batumanyi titukuŋŋaanirawo kati twalowooza bino ebyo ebyaffe ebyaki ebya bulijjo akasajja kyekava kagamba njagala mwenna kubamanya mwe baani nimpanika omukono wefuula omugezi of course era ndi mugezi sikwefuula bwefuuzi but ndi mugezi empanika omukono nemugamba mukama waffe yenze Sonkaluna Badru ayogera who are you what are you doing nemuganze ndi munnamawulire kale ono yaani nemugamba wano ffenna tulina ekitabo bammemba baffe bonna mutudde wansi kutaka abasajja abakulu bamemba baffe bonna tugize twewandiisa mu kitabo kiriidawo ekitabo tulina of course kakiyesi kyawe tereke netubijjayo ono yaani yegundi ngaakebera mu kitabo ono yaani yegundi ngaakebera mu kitabo ono yaani yegundi abeera wanga buli kimu atandika okyembuuza kati ngadda ku ssimu halo oyo omusajja munnyini bali abasirikale basazeeko bali eri batusazeeko bonna bali eri abasirikale halo ogambye bakumanyi n'olulimi bamuyitaani musaraamu musaraamu tosobola kujja wano kati tukoze tutya yaani olina enamba ye olulimi talutereeza bulungi bwakomawo bwatubuuza ani gwe bayita musaraamu era nimpanika sebo nze Sonkaluna Badru nemanyi ndi musajja musiraamu era nva kusaala wali okakasa okutwalibwako tekwali kukakasa naye nali mubuulira reality oli musajja musiraamu kale nadda ku ssimu bamuyitaani ebyaddala simanyi oba yali netiwaaka oba amubuulira kyamutwalira naakabanga tuyinza okuba twatula ssaawa 2 awo naye baatugjawo ssaawa nga 3:30 Oh my God. Kakati ne bakwata ne in fact mwalimu n'omulalu waffe tulina omwana ku kyalo okuba muyita Kiyaga bannakawala bamumanyi mulalu yagwira ddala eddalu naye ne bamuteekamu
Kyenva ngamba naye ofisa ono obwongo bwe bambi tebukola bulungi. Jabaki koze obwongo bwavaako. Kale gwe vaamu tuyingira. Kati abaana bano bakwata musululu moja bonna babayingiza musululu moja yani line embweti batuyingiza drone naye nze baali bandese obw'ennyambala yange olw'endabika yange nga sifaanana kuzza misango kati drone ebange esimbula bweti katono nsigadde kati ndowooza ne bafunamu ka feeling ate ono gwe tulese agamba awo omusajja yampita na RDC kuba yali era atudde mu maaso RDC yingira otule naawe ogende ne banno kubaggwa abamanyi ne mugaa tulaga wanti tugenda ku poliisi tulabo baba bamanyi mu kitundu kati nga poliisi of course bakola ki batumanyi ng'okakasa tugenda naye tudda nze kati Charlotte kankubula ebigambo bino obwongo bwange awo bwaggula ne mmanya nti gavumenti eno ewamba abantu nga tebalina misango bulijjo mpulira biwulire omanyi nga tekinnakutuukako oluusi oyinza obutakikkiriza naye bwe kimala okutuukako osobola n'okitegeera kati nze bantwala manyi tugenda ku poliisi tugenda okutuuka ku poliisi tuba tuyitawo bwetu tikawala ogimanyi nemugani afande otugambye tugenda ku poliisi ate poliisi tugiyitako koye erwa tamanyi nawe okumanya weeri nti yiino kati nkyuza tugenda kuodi Kampala abaana abamangu awo tutwala nze abakakkanya nno banaye mukakkane bwe tuba tetuli baziba misango tugenda kuvaayo tutuuka e Kasubi yakkirira bukkiriza ekidde ewandegeya instead of okudda kuodi Kampala nemugamba afande otugambye tugenda kuodi Kampala atukkirira kyavaga kati nkyusa ngenda wandegeya nga kyusa buli kaseera nituguma mama nyabo twatuuka ewandegeya mu bitaala omusajja n'agamba kati saagala kuddayo kuwulira n'omwafu guma okugira kutyo naakonye munno ono mwenuunya emimwa ono mwekonye emitwe emmotoka egira omusajja yatuvuga gwe tuvuge bulungi olugezigezi gatuvuge ani aleekaana oyo muyinza okuddamu okugira bwe kuti nga tuli kuseemwayi yaddala nno mu lusaagosaago ono naye jjukira byenkugamba abantu bye bakwata abamu bavuzi ba bodaboda kati nga nze nalina ekidduka kyange nakirekawo nga sinakirookinge nalekawo buliso abantu bano tebafaayo tebafa ku bannayuganda bo bafa ku occupyinga mulimu gwabwe nti mission accomplished tukutte tebasunsulwa bakuttaani bo tebafaayo nga batutwala tutuuka kuseemwayi batandika okutwaza kati nze bagenda bansanga mu kaadi y'obwamawulire nga gojja bagira nze nga banjawula banzija wano bateeka wali kati nga bano abalala babakkiriza wansi mu basement kuseemwayi basement nga batutuuza ku madaala gakkirira kuva waggulu madaala gakalina ogamanyi kuva waggulu bwete nga gakkirira buli omu ng'atudde ku munne mu mugongo step z'amadaala ago oluvannyuma nange ne bandeeta ne bangatta ne bannange naye nga bambuuziza kakati nali nzikirira wansi nali nkyali awo akasirikale kikava kaŋŋamba mwami Sonko okoze ekituufu nemugamba fandi mbadde nsuubira okuba nga mmwe abandeese mumanyi kyenkoze kati omanyi bano bantu banno totya gwe babuulira amazima kyonna gwe babuulira amazima kyebakubuuza kyonna gwe babuulire mazima naye tobatya ojja kuvaawo kati omusirikale oyo yasooka okumpa obuvumu neŋŋuma neŋŋamba ki naye nga byaddala tolina woogumira so ne tubeerayo wiiki emu wiiki bbiri wiiki ssatu n'ennaku nga nnya wiiki emu bbiri ssatu nga mukyali kusiima n'ennaku nnya nga tebabatutte mu kooti tebasomedde emisango sirina kooti gye nali ngenzeemu nze bukyangambawo mu bulamu bwange naye nga wasibwa nasibwa wiiki ssatu n'ennaku nnya bwe navaayo bantwala ku poliisi ey'Ekireka nga bampa bondi naye nga bondi esoma okumpa bondi nalina okusayininga ng'esoma namadalinga kyenva mbuuza omusirikale nti naye afande namadalingani kuba bondi yali egamba charged with murder nemubuuza kakati namadalinga niwe ntyo omanyi bwe yaŋŋamba oteeberezebwa okuba nga gwe obadde olumba poliisi eruweero n'ozijjako emmundu oba gwe watta abantu oba gwe watta ani Kirumira gwe watta Kirumira yafa 2 oba 2019 oba 2018 I don't think so. I don't remember very well. Naye tuli mu 2020 kwatanga omusajja mugamba asigenda kusayininga kubanze sirina gwe nalinzise ngamba tofaayo oba togenda kusayininga gy'obadde olabye tusobola okugira nga tukuzaayo bonna erowooza onna asayininga nga tetunatuuka eyo tuyitiremu wano mukomera. How was the situation? The situation was one
nali kusemwaye nga twebaka kafalisa abantu bana kafaliso kamu nga twebika blanketi emu naye of course nga abantu bana blanketi emu tesobola tumala nakafaliso kano kenyini nga tekatumala kati nga twalaho tweyambulamu esaati omanye ekiro kino oba ogenda okwebaka ebbugu muli balinzi kati oyalawo esaati newebaka ku saati tu nga tosobola kwebaka tulo mwasigaza n'amasaati gamu of course byonna bakujjako musipi gwokka na ngatto na stocks na wallet na ebirala byonna ebyo naye esaati osigalamu n'empale naye nze natuukayo nendaba ku bantu abamazeeyo emyaka n'emyaka nga yagenda n'essaati egi nga gyakyalina nga tekyalina saati nga gisubye esibye obutupwatupwa omuwamu you people yakakati nkunyumiza netwebaka of course nga twalyanga akawunga olwokuba nti twali basibe nga tewali option nga kawooma okufa nga ate ntunywa n'obuugi oluusi nga mulimu sukaali oluusi nga temuli naye olwokuba nti twali basibe naye era nga by the way nze olwasooka okugenda neeganya sijja kubirya oli naga ojja kulya basibe bannange bennyini ne bwe baŋŋamba ojja kulya osaaga naye nga bwe batyo mmanyi bya lusaagiro nga era ndi shuwa enkyanvaawo ate munnamawulire ndi shuwa enkyanvaawo olina na buli ekikoogera kakati gyatuukanga ekiseera nga balina ebibuuzo bye balina otubuuza nga bajja ne bakukima bakusoma erinnya Sonkaluna Badiru kati nze nalina chance nga bwolaba wetutudde wano nti katugeze lino lyekkomera wano bataddewo kibbagala kati eno ye reception kati nga nze nsula wansi w'amadaala awo in fact nga gyensiiba naye nga nsula eri munda naye nga nsiiba wano webukya nga banzigulira nenzijja wano then obudde webuziba nenzirayo eri munda kati nga bajja ne batusoma Sonkaluna Badiru fande nzuno yambuka n'okwambaza ekikofiira tolaba gy'olaga kati nakwata emabega nakwata je kati awo nga nze omusiraamu ne ngamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu okusinziira bye twawuliranga nga oba omanyi ogenda kufa kuba kyeki Charlotte kibi nnyo okusiba nga gwe omuntu omanye ekituufu nti toyina musango era toyina kye wali okoze naye nga tomanyi kye bakuvunaana kibi nnyo at least you rather be with a case nomanya nti banvunaana kino nja kukiyita mu bwe naye ekintu kyotamanyiiko yadde kyotalinako idea kibi nnyo andi kimenyiza ddala obwongo mu bwongo olowooza kino olowooza kiri olowooza bingi kale ne batutwala batwambusanga waggulu eyo nkalina ngera bw'oyambuka engeri gye twabeeranga mu basement kati nga bw'ovaayo amaaso gano gajja amazigo olw'okuba layiti eno okujjukira wansi twabeeranga ku layiti y'amataala kuba tegavanga kwago tegavaako kati nga waggulu ate obeera mu natural light kati nga amaaso gano galina reflection yeeyo gye gafuna ne gavaamu amaziga so ne bakubuuza ebibuuzo ku Northern Bypass wali okolako ki kugamba ebibuuzo by'otamanyinako yadde ku Northern Bypass wali okolako ki mumubuuze ennaku z'omwezi nga mmeka gwe tojjukira lwe wali obaddewo nga nti Northern njiyitako era njitambulako wali oyitako olagawa nsi ki gye wali otambuddemu passport wagifuna mwaka ki ofuna sente mmeka ku account nobabuulira kyekirala kye bambuuzaako mejali byebibuuzo bye bambuuzanga ebyo okolagana ne baani Kyagulanyi wali omutuukiriddeko wali oyogeddeko naye biki wali omulabyeko wamusangawo okumulabako kwegamba ebibuuzo ebyo kwegamba wano mu Uganda Charlotte inzo okolagana naawe kisoboka okufuuka omusango kyobeerawo ng'okimanyi bajja kukwata bakubuuze Sonko wamujewa ya Uganda yaffe so basically nze nno tebambuuza bibuuzo bingi bambuuzayo ndowooza emirundi ng'ebiri ennaku esigadde tebaddamu kumbuuza ne babakuumira bukuumizi nga tuli awo tulinga bikoko bizungu batuzze no batuzze olowooza baali bali ku kyawo simanyi kuba kati nze kyesaamanya kyesaakola nkugambe baali bali ku ki era bo be balina otubuulira ne guno guliko tebatubuuliranga kiki baaliko tebatubuuliranga era okumanya abasajja bano babi nnyo navaayo nga bamaze okumpa bondi eyo esoma mada kati bondi wamala nogisayiningako nasayininga Charlotte nga sinza kudda eri nasayininga ninga kati kansayininge ekijja kijje naye omusajja oli yaŋŋamba amazima aŋŋamba kakati oyagala kuva wano nga tolina kyosayininze otuuke otutwale mu kkooti tusabe obukadde 5 ffe tukola watu tunaazijjawa uyo Kyagulanyi abadde nga akunoonya buli midiya yonna ebadde eyogera ku ggwe buli omu abadde ayogera ku ggwe kakati ffe tunaazijjawo ezo ssente so tetuzirina sayininga ninsayininga nalina olugendo
nga ngenda Makka. Bwali signing wali olowooza ati. Kuvaawo. Wali oyagala kuvaawo. Butadda gy'ova. Kuvaawo. Ekinaddako Omukama yana. Ekyo kyo nali ready. Wow. Na signinga nga mu weeks nga 2. Basajja bankwatanga nnyina olugendo nali already ngenda kuwumula. Kati nga mmanyi bwe mbanji misinze bajja kumpayo weeks endala mmeka. So kati nalina olugendo nga ngenda. Naye nga okusayininga kuno bangamba nnyina okureportinga nga every after 2 weeks oba 1 week. I don't remember very well. Kati nimbagana naye nnyina olugendo. Omusajja nangamba asooka ogende bonna abo ogenda ng'ogenda nkeera ojje leero tusayininge tulabe. Nenkikola. Olunaku olwasembayo nga ngenda enkeera omusajja yaŋŋamba nti akapapula kano okalaba. We bakukwata nako nze sikusibangako sikumanyi sinza akakuwadde sikulabanga nako yadde. Ate nga kikola ninga nkasayininze kasoma mada kava ku poliisi byebigamba omusajja bye yaŋŋamba. Nimuga kati afande enkole ntya. Nangamba kakapapula bw'ova kuwumula oyina okudda wano okuripootinga ojja kudda nako. Kati oba okagaaya oba okasuula mu ttooyi byebigamba omusajja bye yaŋŋamba gwamanyi. Naye nze sikulabangako era sikumanyi. We bakukwata nako mufunze ng'agamba totambula nako kubanga of course okugenda ebweru of course oyita mu systems they are checking everywhere. Jukira ateko kasoma ki mada kasoma mada atona akugamba ati Kaina gamubuuza Kyagulanyi wandi tujunye taata nobeera president wa Uganda n'okyusa n'otwalako mu Uganda empya otherwise tufa. Bana Uganda ate nze nsobola okuvaayo n'enjogera naye abana Uganda batasobola kwogera bangi. Nze nasangayo abaana bangi ng'oli akugamba nze bansanga ndi mu kusaaza abantu ne bandeeta nze banzija gundi. Waliwo omwana omuto yali ali mu senior 4. Nga bw'omanyi abaana bano abagenda nti tugenze mu shooting. Waliwo shooting ze bagendamu ebimondo ebyo leisure parks ebyo. Kati bamusanga nakyo ng'atambula agenda mu shooting zezo bagenze babita batyoba sibimanyi na bimanyi. Omwana we bamulanga ekyo bamusanga n'ekimulo yonna mulekayo simanyi oba yavaayo Katonda yasinga okumanya. Banno be bakwata nabo babata nabo. Kati batukwata abantu balinga 16 nga bwe nkugamba nti it was a group ne ba screeninga that very morning ne bata abantu 13 ne tusigala abantu bameka basatu. Omu yayina ebiviri nga yasiba bi dreads kati nga yo bamugamba mwabapika Kyagulanyi kyajja nga bamukube empi n'ebiviri ne babimusazaako mwabapika Kyagulanyi mwiri ekimulanza kukuza nviri. So olwo lwe nategeera nti n'enviri mulimu ng'omwami omuvubuka era ndaba abasajja bakuzizza enviri ne basiba bi dreads mulimu. Yagamba azikuza omwaka mulamba we guggwako n'asala n'atunda. Nimubuuza bakuwa ssente mmeka nti waliwo eyampa 5. Emuganda etwala eri era nali njagala atandikawo bizinesi eyo. Omwaka gwange nga we guggwako nfuneyo 5 gange. Naye nga ekimulanza kuza ki kola omwaka gwamusala ssente teyazifuna. Kati owookubiri wa bodaboda wange gwe ntambula naye nga twekubira nnyo amasimu Muhammadi nga buli kaseera onda jangu ontwale engeri gye ndi munnamawulire jangu ontwale ku makya jangu ontwalire ebyokulya ewaka basatu ne tukola ki era bwe twali tuvaayo ffenna twavaayo ku musango ki naye ate n'abalala kolo baata abantu nga bawerako baata abantu katugeze nga 2 naye bonna waliwo ne gwe baali bavunaana okulunda embwa ng'ate alina ne layisinsi emukkiriza okulunda embwa ate gwafuukadde omusango nkugambye wali ebisangosango ye gavumenti ekukwa kyobola nga nze nsabira nnyo tugende mu Uganda empya abana Uganda tuwone ebintu ebyo by'ekisirusiru omuntu akuteekako omusango no omuntu akuteekako omusango ebyaddala ng'omusango togumanyi nako yadde okitegeera kakati mu mbeera efaanana bwetyo oli naye baamuta naye bonna nzijukira babateekako gwa mada kale ne tuvaayo bwe tutyo ne tubeera nga kati twogera that's why wanoonyeza nkunyumiza ebyali mu lutabaalo navaayo naye tebakulisaayo muntu bwe batyo at least omwayo ku nkoko ng'awutamu ku supu tuwetiragayo oluwombo olw'enjawulo ebbanga lye wamalayo ng'oli ebijanjalo n'akawunga genda olye ku nkoko bwetu. Sonko abantu abasinga babeera mu kkomera bavaayo nga either bakyusiza endowooza zaabwe abamu bakyusa ebikolwa byabwe abamu bava ku kyabatwala probably babeera intimidated oba oliawo makomera gye bava. Wavaayo oli mu state ki? Gavumenti bwetyo bw'erina okufuga abantu baayo naddala eno eya Uganda. Nze navaayo ndi mu state ya bugumu nnyo kati nandize bino ne mbyogera era wandiwulidde nga byenjogera tebikwatagana naye njogera reality ezaakola ki? Kiki ekikupika? Tewali kimpika kubanga
ndi muna Uganda atali muzi wa misango alina okubaawo mu ggwanga lye nga yeeyagala ng'alya ng'atambula nga ndi mu free life yange kubanga nzi sigamba nti ndi muzi wa misango sigamba nti ndi muyeekera nze sikwatangako mmundu kati ki ekiŋŋaana okwogera bye njogera yes mukama wammwe yali declared as a terrorist ebyo kati naawe n'okikkiriza kibaleka wammwe abakolagana naye tukyasigala nga tukolagana naye kubanga ffe tumanyi si terrorist ate tumanyi nti gavumenti bwetu bwekola ebyayo kati njagala kuzzaayo mu Arua bamulangirirako nga bwe yalina emmundu bamusanga n'emmundu ziririddawa anti ziri mu gundi ya government custody ya government kati omusango gukyaliyo oba teguliiwo nyumiza ali munnamawulire ekyo naawe kinnoonyerezeeko ojja kifuna so gavumenti yaffe bwetu bwefuga abantu ate era bwetu bweyisa abantu baayo obulumbaganyo bwakolebwa ku mukyala Kyagulanyi bwakusangawo oba naliriddawa simanyi ebiseera ebyo byali bizibu wabusitwala otya ggwe nga ggwe nze kyansanyusa nnyo nenga Abannayuganda bongere okulabira ddala bulijjo kye tubagamba ate ssanyu ng'olijja ku kikubanga Abannayuganda boogamba balabe baatugamba bareflectinga ku in quotes akayimba kamwami Kyagulanyi ke yayimba akakiwaani nti tebamulumba nti yateesa n'omukyala basibe ekiwaani so kati bwe baba nga baali kyali kyakusiba kiwaani then ekyo kibi naye bwe kiba nga kyali kituufu nze kyansanyusa kyayongera like to expose the government and their activities kubanga amaka g'oli naye bannaye tulumbiddwa kati amaka g'oli otandika otogasalimbira mukko n'omenya enzigi n'okola kimbu sincerely speaking bannange wabawo okunyigirizibwa okususse ng'olabira ddala kino kyo kigenze beyond kati nze mukunsanyusa kwange nti waaliyo abatakkiriza nti ebintu bino gavumenti ebikola naye bwe biba nga twabiraba nga balumbye ne wa tribal waabwe kuba Babi alina ebigambo bye yayogera n'agamba wabitegeera ebyokuwasa ebyaki ne bamubuuza lwaki wafumbira omusajja omuganda obusosoze so nga Kyagulanyi kyajjawo obusosoze obwo byonna kinsanyusa okuba nti tubyogerako ate ne basigala nga babikolera ddala okwongera okubirabisa nti mwebiri mu gavumenti bikolebwa kati ekyo ge mawulire ago kinsanyusa essanyu lyolina lyammwe kiwagonja ku lw'ebitambula mu ggwanga olwa gavumenti eno okuba nti ebikola tekikyali mawulire tegakyali mawulire era lumu mubaamu byekola ne tuseka Uganda twabagamba nti kino ne tuseka naye ate si bwekyo bwe twandibadde tetuseka lwa ssanyu naye tuseka lw'ekyo kye twayogera abakkiriza ne bakikkiriza abakigaana ne bakola ki kati okusinga tuseka nnyo ku abo abakigaana nti olabye kye wali ogaana kiikyo kati ekyo lyessanyu lyaffe nti buli weekola ne tulaba kitunakuwaza kuba si bwe twagala gavumenti etambule naye waliwo ekiseera wootuuka nga oseka busesino aseewuunya wabanga ayogedde bwatyo tulaba twita z'omukulu eva nga abyogera naye oseka wasomera ku yunivasite gye mmanyi obulungi efulumya bannamawulire abalina ensa bwe mba njogera bwe nga munnamawulire omutendeke ate abukoze olowooza bannamawulire mu struggle eno mukoze ekigwanira ddala okukyusa struggle gye mugamba nti mujagala oba okutambuza enkyukakyuka nze buli lwogamba gye mugamba onnakuwaza ondagira ddala nti okolera bali era ondagira ddala nti ne comfortability gy'olimu comfortability gy'olimu oli satisfied nayo mu kukola omulimu gwo kati buli lwogamba gwe munankyukakyuka kansala so kitegeeza gwe toli flack bear gwe toli munnamawulire taba na side esawa zino nze tebakulimba teri munnamawulire gwe bayinza kukuba miggo na tiyagasi nonga nti asigala awagira mutukube emiggo mutukube tiyagasi taliyo so gavumenti yennyini esobola okwecreatingira enemite yaayo nti n'omuntu eyandigiwagidde atubuka ekiseera n'agivaako olw'ebikolwa byebeekoze kati nkubuulira bannamawulire batono nnyo abaagala okuwagira gavumenti ebeewo naye bannamawulire abasinga obungi nze bendimu tebasobola kuwagira bikolwa bino naawe n'okwata kamera n'otunuza mu musirikale ng'akuba abantu emiggo akuba abantu amasasi akuba abantu tiyagasi gwe nongamba nti owagira ekyo kyakola. Of course not. At least you rather do the opposite. Vice versa. No bikkirira. So era oba owulira abananaagira abaana babayisaamu nibabiranga tebakyalina mirembe ku mulimu gwabwe. So nze nga nze munnamawulire sikkaanya na gavumenti byekola
However nti munnamawulire tateekeddwa kubeera na side. Naye nze side nagiraga ndi wa Kyagulanyi. Kati ogwo nagwo musango. Of course. Musango. Si musango. Kale bantwale mu kkooti ogubanga musango olw'okulaga Kyagulanyi nti ye mukama wange. Bigambo bya Mami Kagolo si byange. Anyway, kyekyo kyenyinza okugamba nti bannamawulire bateekinga side. Era kati era bw'oba otunuulidde ababadde bagoberera politics nga babadde atambula. Nina TVM gye mbadde mmanyi nga yo weebe kuba eggulire lya presidential candidate omu erikuba n'eriwera ddala eddakiika eziwera 12 naye ng'agaba dakiika 3 standard time dakiika 3 dakiika 2 dakiika 5 naye ng'omu ye emuwera ddala eddakiika eziwera 12 oluusi n'amawulire gakulosinga ne gava mu ssaawa ze gakomako ne gakulosingamuko mu ssaawa endala lwa presidential candidate omu si mulala ye Kyagulanyi kati bannamawulire balina side already ate nabo baagala okulaba ku Uganda empya bannamawulire abasinga tuli baana bato batuzadde ku mulembe gwa mukulu kati twagala okulaba ku mulembe oguddako naffe tulabe tugwenyumirizaamu era ojja kwesanga nga bannamawulire aba supporting protecting the gains be babatuuka direct eri ne babawo omugaati kati nga tebalina kye boogera omugaati gukola ki guba tugamukamwa nga buli wayogera bwati tosobola kulya kigambo kivaamu so kyekyo mukwana bw'oba opakidde tosobola fulumya ddoboozi tosobola yadde ogamba nti senga sebo supu tasobola Badru mukama wammwe Mwami Kyagulanyi akyalira ku nsiko gwe nga munneewe oba omuntu we kiki ekiri mu bwongo obusaawa zino ekintu ekyo kibi ate kirungi oyinza okungamba nti osobola okwagira Katonda ne sitaani kizibu naye Kyagulanyi gye yeekwese wasobola okubaayo obulabi bwonna obumutuukako obulabi obwo obumutuukako ne bamuteekako emisango nti tumusanze abba basobola eno gavumenti ekyaswala Kyagulanyi tumusanze akola ki ne bamukuba mizibu tumusanze amenya nju nga batuufu naye nga bakimutaddeko buki so mukwekweka okwo ekyo kisoboka okubaawo however naye tasobola kubeera safe najja mu public tamanyi biyinza kola ki tamanyi biyinza kumutuukako kati olw'obulungi bw'okubeera nti okwekweka kye kisinga obulungi kyempagira Kyagira yeekweka tetumanyi na byafumba oba oli awo tumanyi abayinza okuba nga byafumba birungi eri saidi asooka surviving tumanya so kati ekyokwekweka byombi bibiri bisoboka okukola ki okubaawo asobola okubeera nga one basobola okumutuusaako obulabe oba ne bamuteekako ekisanga ekinene nti tumusanze mu nsiko ng'atendeka bayeekera tumusanze mu nsiko ekyo kisoboka okubaawo era tukisuubira naye ate era nekino ekyokubeera nti yeekweka asurviving musajja watu kati omunenya kitono aba opposition bangi bavuddeyo okuli Munyagwa Professor Nsibambi ne bakakasa nti NUP Munyagwa yagamba NUP distraction ekuuma NRM buyinza Professor Nsibambi yatutegeezezza nti mu Uganda tetulina opposition. What is your take? Professor nze mwewunya bigambo byayogera oluusi nga Professor binakuwaza kyekiri kye nagambye nti Professor namulabyeko ku bantu ababadde mu State House era n'agamba ye yagenze kuteesa simanya n'abakulembeze ba NUP abamu Uganda y'enkya. For example Charlotte oyina abasajja bameka? Babiri. Omu kubo yali akwagala omulala najja namwe ati musajja munnange olabye kyango ntegekedde embaga n'empasa omukazi woyo wali asobola okukikola kakati ye Munyagwa Munyagwa wa opposition Kyagulanyi wa opposition gwe osobola okuweeyinga ku opposition ya Kyagulanyi n'eya Munyagwa eriwe kumidde gavumenti mu buyinza gwe mbuulirayo ka activity konna Munyagwa ke yali azze n'ayogera oba n'akola ng'alaga nti tawagira Mwami Museveni abeewo oba ng'alaga nti ayagala Museveni aveeko mbuulirayo tunuulira buwandiisi ekibiina tunuulire engeri ekibiina kye bakiyita Communism Party bakiwandiisa batya era bakiyisaawa era byatambula bitya tunuulire butunulize otunulire n'ekyakyagulanyi kyayitawo okutuuka wekikola ki gwe alaba osobola okuweeyinga n'otegeera ani akolera ani kakati Munyagwa waddembe okubolooja nje kiyita kubolooja waddembe kubolooja ate munyambi temukasalamu kuba ebintu ebimu bituunakuwaza ng'abantu already muli ku opposition mwenna Kyagulanyi wa opposition nawe Munyagwa oli wa opposition gw'okireyiminga otya ogambe nti nze owa opposition ate oli akuumira ono mu gavumenti mu buyi really Common Man's Party yalese omubaka yenna kati ereetaani nga naye mwennyini yeeremererwa ddala gw'obulaba ereetaani
naye mwennyini yeeremerera okwereeta kati ereeta akabonero ke ak'omuceeri ak'olusaniya anti kati ekyo kikulaga ki yajja kulya ebigambo ebimu si byange soko bigambo si byange kale Sonko nga tumaliriza tuli enkya Valentine Sonko omukyala gyali mutumiddeko mama w'abaana baby bubu Sonko oli haji ninayo wano abakyala bange wano ku list bali single osobola okwongerako ku haki saawa eno si kyentunuulidde tumala kugenda mu Uganda mpya tunatuuka mu Uganda empya tujja kusobola okubyogerako naye kati saawa eno tufukasinze butya kwe tutuuka mu Uganda mpya naye nga tugenda kano kakulu mu bintu ebimu ku byaleeta akalulu kano okubeera nga naddala akabwa road mayors n'ebirala ebitatambula bulungi one ndowoozaamu gavumenti bw'eba nga yakukkiriza balonzi bonna balonde kuba ennamba esinga teyalonda ensonga yava ku kino nti ennaku ziri nga balonda ba pulezidenti bagifula public holiday kati nga mu butuufu naawe kikkakatako okugenda okukola ki naye kati ate bwe twatuuka ku bino ebyaba municipals simanya ba road councillors simanya ba road mayors ate ne kibeera nga kyakyeyagalire kati ekintu ekyo kyamalamu nnyo abantu amaanyi okubeera nti tekyali public holiday ng'abantu balina okugenda okutayiza akawogo ku gavumenti ya Mwami Museveni nga bw'ogiraba bw'otakola oyinza okugwa enkya oba okufa kano katalekeka okomawo mu kalulu ka 231 simanyi nsi bw'enaatambula ekisanja kino naye nkugambye nze nnyina nnyo obukulembeze obuva ku ofiisi ekavule kati obukulembeze bwaffe kibuni tugamba simanyi bwe kiribeera mu maaso eyo simanyi kubanga tuyinza okutuuka ekiseera nga tekyetagisa na kwesimbawo kiyinza okutuuka kati nze nyinza okwogera kati essaawa eno nti 231 nkomawo tekisoboka kuba simanyi bigenda kukola ki kutambula mu maaso awo naye wakati we byonna kye kinaabeera ekiriva ekavule kitujja okutambulirako Amina toyanza nnyo toyanzeege atwekuumiddeko okyali ku True Talk Uganda ey'enkya ne Extreme TV mbadde ne kansala wange omulungi Sonko Haruna kansala by the way nze saagala nnyo kubuuka macco abantuuze beekawaala nga babawadde omutwalo n'emitwalo 2 bannyuma okubeera kansala kati nze Sonko Haruna Badiru kati tetukuyita nze Sonko Haruna Badiru angambye si kansala kubanga abekawala era nalabye omwogezi wa polisi yali ayogera yayogera ng'alaga Kyagulanyi bwe yali avuganya byayita takyasobola nakyogerako alina engeri gye yakireetamu oba form oba something like that kakati nange siri kansala kubanga saakifuna nze Sonko nawankubadde abatuuze bo bakinnemezaako kanso era bagamba twakulonda naye nga kati mwannonda kinga tebannangirira kale byebyo bye tuyitamu tubadde ne mukwano gwange muganda wange from way back Sonko Haruna Badiru munnamawulire omutendeke munnabyabufuzi ate era yali flag bearer wa National Unity Platform nkagatteko nti nawangula ba candidates 6 ba candidates 3 n'abantu 6 be bantu 7 be twali mu lwokano akonako it's achievement akegatiddeko nze Charlotte subscribe like nga sharing nyiga notification button so that buli kye tuteekayo okifuna mu budde neyanza nnyo neyanzeege Ssaabasajja Kabaka awangaale maaso moja Uganda ey'enkya